Ekintu ekyokubiri tukitandika na mulamwanga bulijjo twagutaddeyo dda ku mikono gyaffe gye mugatta bantu okuli ogwa Facebook BBS Terefayina n'ogwa Twitter @BBSTV UG. Olunaku olwaleero omulamwa twagutaddeyo era gugamba nti kiki ky'oyigira ku Kasolo, Kopriam ne banne abasingisiddwa omusango gw'okutta Maria Nagirinya. Gwe omulamwa gwe tutaddeyo era ngenda kubanga nsoma endowooza ez'abantu ab'enjawulo abamaze dda okuteekayo ke tulabe endowooza nga tutandikidde ku mukutu gwaffe ogwa Facebook n'ekyampaire Rosin agamba tutandise okulaba obwenkanya mu nsala y'emisango kati n'abalala balabire kwoyo. Kale Olive Murray ayise ku Facebook agamba era awo kale yadde obulamu tebuzzikawo naye kasita nabo obulamu bwabwe bagenda kubumalira mu makomera emyoyo gy'abagenzi omukama agiwumuze mirembe. Kasumba Josephine ayise ku Facebook agamba nze ngamba nti kirungi omuntu n'omuttira n'akatono k'olina kati abo tebagenda kuddamu kulaba ku bantu baabwe ate tuyigirize abaana okwekolera okuva nga bato. Kale Mubiru Jonathan ayise ku Facebook agamba tewali kyamaanyi mpozzi obulumi abazadde babattibwa bwe balimu kuba omuntu tazikawo naye bo abate at least bagenda lya ku kawunga kekomera. Kale tufuna omulala okay. Medi Sembatya ayise ku Facebook agamba nze ndowooza nti ke kaseera Parliament eddemu okulowooza ku nsonga ya kalaba osanga ekitta bantu kinaakendeera. Nduga Shaban omusosoze ayise ku mukutu gwa X agamba yamalira nnyo kooti ebiseera mbu yeewozaako ate nga yali akimanyi bulungi nti omusango yaguzza naye kasita famire ya Maria efunye obwenkanya ndi kijja bwemi mu Masaka City Ssaabasajja Kabaka awangaale. Fatia ayise ku X agamba nze kyenjizeemu kiri nti omuntu teyeefiira atyo ne w'omutta mu nkukutu era amazima gamala ne gavaayo ate obutemu bubi nnyo bannange tukulize abaana mu mpisa n'eddiini omwana akulidde mu ddiini abawanjawulo nnyo. Kale webale Fatia okuteesa. Musaazi Dennis ayise ku X agamba obutemu bubi nnyo. Kale tweyongereyo tulinayo omulala. Lutaya Aloysius ayise ku X agamba kibagwanidde. Tunayo omulala. Kale ezo ze zimu ku ndowooza z'abannaffe abatusoose ne bateekayo amangu ddala gwe atanateekayo yitayo ku mikutu gyaffe oteese naffe bannaffe bajja kubanga basoma gwe kyolowooza. Byonna ebisomeddwa by'abagoberezi baffe si bya kitongole newankubadde abakozi b'ekitongole kya Terefayina.